Mu nsisinkano eno ssentebe w'agoba bodaboda abeegattira mu kibiina kya Mwoyo gwa ggwanga ekya Patriotic League of Uganda Wamutanda Rogers avudde mu mbeera n'atabukira bannabyabufuzi n'okusingira ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakunga abantu okwenyigira mu bwegugungo okukikomya ng'agamba nti kino kiyinza okutabangula emirembe egibukadde mu ggwanga lyattu. Abantu wonna wonna nga tewali butebenkevu tosobola kukola kukulaakulana. Si bwe kiri President Museveni ekintu kye yasinga okusimbako essira kwe kulaba ng'ensi yaffe Uganda estabilizinga. Tetuyinaayo bantu basobola kuva eri mulabe kulumba borders zaffe n'atulumba n'ayingira wano n'atandika okututabangulira ng'ateekamu entalo. Ssentebe Wamutanda era avumiridde bannabyabufuzi bagamba nti bagaggawalidde mu gavumenti eriko kyokka nga gavumenti bw'ereeta enteekateeka ez'okulaakulanya abantu ate bo baziremesa kyagamba nti kikyamu kuba kisibira eggwanga emabega. Kati bassebo ne bannyabo entanda gye mbasibirira era amawulire mugazeeyo wansi ku ground. Musomesa abavubuka abaffe mubagambe nti n'omuntu akugamba nti President Museveni mubi nnyo mumugambe oba mubagambe nti naye essente azifunye ku mulembe gwa Museveni. Mwagaggawalidde nze guno gwe mulembe gw'endabye Bobi Wine nga n'abaana b'abatwala mu Amerika ng'abagulira obutuuze. Wano Ssaabakunzi w'agoba bodaboda mu PLU Kanata Richard wasinzidde n'alabula abavubuka ababungeesa eŋŋombo ya Kanoonye Kalonde Kakuume era okabanjeewo okugyesonyiwa kubanga bangi bajja kufiirwa obulamu bwabwe nga bw'ati ababuulidde omulamwa kwe batambulira omuli n'okuuma empisa nga bw'alambulula. Bodaboda initiative twezimbira ku bintu bibiri: empisa n'obuwulize. Yenna alina gwe tulaba mu kkubo lyaffe ng'agezaako okutwerimbikamu okutonoonera erinnya amakomera gaffe. CDF yakomandinga ebyokwerinda. Tujja kukwata tukuteeke mu kkomera tujje tukubuuze osinzidde mu division ki, mu district ki oba mu region ki, kubanga bonna tubamanyi bammemba baffe aba PLU. Tebaayo n'omu agamba tyagala kwerimbika mu PLU ng'akola effujjo. Abakulembeze ab'enjawulo abeetabye mu nsisinkano eno basinzidde wano ne basaba abagoba bodaboda okutwala omulimu gwabwe nga kikulu nga beewala abo abaagala okubakozesa ebikyamu era nga bano basaba abagoba bodaboda okuuma obuyonjo n'empisa baleme kuyisibwa mu maaso. Empisa kikulu nnyo, obuyonjo kikulu nnyo mu mulimu gwaffe. Ekyokulala kwe kwejjamu abo abantu ate abakyamu mu mulimu gwaffe. Kati ekyo kyo tukitegedde. Baabakulira bodaboda mu Nansa n'abalabudde abenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala okunyakula obusawo bw'abantu okukikomya kubanga yenna anaakwatibwa wakolebwako ng'amateeka bwe galagira. Ne ntambula ku byalo byange bibiri nga ngamba ba defense nti defense tulina obuzibu obw'abavuzi bannaffe aba bodaboda ababba obusawo bw'abantu ekiro nga babukwakula ku bantu abava okukola emirimu gyabwe. Nembagamba nti mujja kumpanga ennaku mu wiiki 3 nga ntambula nammwe ku kyalo tukuume eggwanga lyaffe okulaba nti teri wa bodaboda agenda kuddamu kukola nsobi yonna mu nnaku zino enkulu kuba bannakigwanyizi baba bangi nnyo era ku mulembe guno gwa President Museveni munnakigwanyizi weesimirira oba noonya gyodda buuka ove mu Uganda oba buuka ove mu Nansa na Kabumbi. Kamulegera Isaac ng'avuganya kifo ky'omubaka wa Kasande ey'omambuka ku kadde ya NRM ayogedde ku bimu ku bikyabasumbuwa mu disitulikiti y'e Kasanda n'okusingira ddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Lwakagwa kaali kambuyaga, embuyaga twagigalira abantu bwe bafuna omukisa mu kalulu k'embuyaga ne balondalonda buli mukulembeze gwe basanze. Kasanda baamala galonda nga ne kansala w'omuluka buufiira tosobola mubikira naye abanga eyafudde. Right now emyaka 5 giweddeko omuntu omubuuza kye yakola talina kye yakola. Tumazeeko emyaka 5 nga ffe abaagwa ffe tukolera Kasanda. Wata ino olw'okuba abalondwa baali banaku nga baagala kwekolera byabwe babifunye ffe tuzze okukolera Kasanda. Nkakasa tuteeka okuwangula kubanga akalulu akagwa kaali mu COVID-19 abantu balabanga embeera ya poliisi bwe yabayisanga. Right now abantu bafunye freedom emyaka 5. Oluvannyuma Ssempala Henry Ssaabakunzi wa PLU mu masekkati ga Uganda ku lwa General Muhoozi Kayine Lugabanga essenkaggale wa PLU mu ggwanga awadde abagoba bodaboda bano olukusaawo kuwenja akalulu ka President Museveni mbyalo ewatali kubakuba ku mukono. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.